Uganda eri emu ku bammemba ba ICAO, International Civil Aviation Organization, tusobola kukola kintu ekitakwatagana na biragiro bye batuteerako ate naffe ne tubisayininga nti bituufu. Olunaku lw'eggulu ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'entambula by'ennyonyi kyategeezezza nga Captain Mike Mukula bwe yalema okuleeta ebisaanyizo ebimukkiriza okuddukanya ettendekero ly'abakozi b'ennyonyi. Mukula agamba nti Bannayuganda bonna abasomesebwa okuvuga ennyonyi basalawo okufuluma ggwanga ne banoonya emirimu awalala kubanga eggwanga teriganyulwa olw'embeera nga n'olwekyo tagenda kukoowa okutuusa ng'embeera eteredde mu Civil Aviation Authority. Njagala kutegeeza muganda wange wenjogerera ba pilots bonna basinga bali wansi bali wabweru w'eggwanga ba engineer bonna kale no njagala kutegeeza nti lwaki bano bagenze, why have they gone, lwaki bafulumye kubanga embeera eri wano tebayamba. Okusinziira ku Mukula kikyamu nnyo okulemesa abasiga nsimbi naddala mu kiseera kino nga Uganda eyagala okutuuka mu kwolesebwa okw'omwaka 2040. Wano wagambidde nti agenda kusooka yeetegula entambula y'ennyonyi eya wano asooka agende Kenya ng'era ategeezezza nga bw'agenda okugula ennyonyi endala. Kenya ekutwalira nnaku 5 nnaku 10 nga bwe bwawandise mu mpapula zino. Kenya ekutwalira nnaku 10 okufuna empapula ze tusaba. Ffe tutiteeka ogenda kuweza emyaka 3 nga tugobera empapula egi. Bw'ogendayo ogenda okusanga nti n'ogundi yatambudde yagende Singapore. Ate omulala ne payiro bagiwadde mulala oyo naye n'atandika bupya. Ate ne bagizaayo ku oli yatandika enkola eyo oba omanyi ddala nti no bakuzunga buzuuzi. Mukula y'omu ku Bannayuganda abatono ennyo abaakuguka mu kuvuga ennyonyi ng'era aweze okulwana okutuusa ng'omulimu gwe yakugukamu guteredde. Nannyini mufu yakwata wawunya kanjikwatire ddala era bano badde tubalekeredde for a long time era sijja balekerera ddala paka nga tufunye enkyukakyuka mu Civil Aviation Authority. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.